Omugenzi ategerekese nga ye Immaculate Naziri abadde mutuuze w'e Kawoko Kiwenjula mu ggombolola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi era ng'abadde muyizi ku ssomero lya St Joseph SS Butenga mu siniya ey'okubiri. Ono yattiddwa ku ssaawa nga 10 ez'akawungeezi k'eggulo ng'omutemu yamusanze mu kinaabiro ng'anaaba n'amufumita mu mugongo ssaako ne mu bulago. Tumaze okulya n'afulumako wabweru nga mulamu. Kaakati bw'afulumye ebweru ngenze okulaba nga ajja adduka nti jjajja banfumise. Ne mugamba nti ate bakufumise ki? Gwava ku mmere ku ssaawa eno bakufumise bakusanzeewa nti mbadde ngenda mu ttooyo babadde agenda awo saano. Yabadde anaaba n'awulira abamufumita ebiso bw'atyo kwe kulaajanira waggulu era n'adduka ng'ayita obuyambi. Nnyina w'omugenzi Hadija Nabyonga atubuulidde nti yakoma okulaba ku muwala we ennaku 2 emabega nga z'okunona muto we aleme okuwuubaala. N'akomye omulabako ekwosa eggulo yadde anonye munne wano abadde awuubaala ng'anonye munne babeere bonna. N'akomye omulaba ku kwosa eggulo ssaawa 12. Abatuuze batubuulidde nti omugenzi abadde teyeeyisa bubi ku kyalo nga beebuuza ekyamussizza. Omwana abadde tava waka era abadde tateeberezwako ki bintuntu bwe bito eby'okubeera nga ayinza okuba nga yeetaba mu mukwano oba nga ayina tugeze nti omulenzi gwe yakudde nga yeeyanyize oba nga baafunyemu obutakkaanya. Situulirako nti alina omuntu gw'awalangana naye oba gw'akuubagana naye. Bano era bakukkulumidde poliisi okulwawo okudduukirira omulanga oluvannyuma lw'okutegeezebwa mu budde ng'embwa enkonzi y'olusu yatuuse essaawa 1 ez'ekiro ng'ekifo kyataataaganyiziddwa dda. Gavumenti eweereza amafuta agagenda mu mmoloka eziddukanya ku bintu ebyo n'etuuka essaawa eno ng'ate ffe bagamba abafiiriddwa ate tusonde ssente ez'amafuta agaleeta embwa. Obudde bagikubira nti tukyali eno tubalete n'ez'amafuta. Naye ekyamazima tulinze poliisi y'embwa etuuse essaawa y'emu kuba kati simanyi ssaawa eno kiki kye bagenda kunoonyereza. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Mubaraka Ssebuufu avumiridde ettemu lino ne yennyamira olw'obutemu obususse mu kitundu kyabwe. Nti mu bufunze omwaka guno gwokka tulina emirambo egifaanana bwe giti egikunukiriza mu 8 omwaka guno gwokka. N'olwekyo ettemu lisusse nnyo e Bukomansimbi ne tusaba ab'ebyokwerinda bongeremu amaanyi okulaba nga tulwanyisa ettemu ery'ekikula nga kino. Ayogerera poliisi mu bitundu by'e Masaka Twakasirye ategeezezza ng'omuyiggo gw'omutemu bwe gugenda mu maaso. Tukivumirira tugenda kunoonyereza okulaba nga tufuna omuntu ono oba abantu bano babeere nga bavunaanibwa omusango gw'obutemu buno. Oluvannyuma lw'okwekebejjebwa poliisi omulambo egututte mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka ng'ab'eŋŋanda gye banaagujja bakole ku by'okuziika. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.